yalinga ayine simu naye ng'essimu teri mu mbeera nnungi. Amazima ga Katonda nga nze recordinga video ku simu yange. Ku simu yange. Okitegeera? Mr. West Soko osirike katono. Ku simu yange deshi jasi bwaba wa amazima ga Katonda ajja bagamba. Ngayogera amazima nze ya recordinga nga video nenziwereza ku simu ya jasa asobola okuzipostinga. Bwemba ndi wa mutima mubi ekyo osobola okikola. Nga tugenda mu field recordinga video ku simu yange ne mga jasi kati nfunyeewo eno. Jikwato ojipostinge nenjisindika ku WhatsApp ya jasi. Because simu ye yali tesobola ku recordinga bulungi. Okitegeera? Nakwata jasi ne mugamba jangu tugende ku office onone simu yo. Nga mukama waffe yali tagenda kujimuwa ne mugamba nkwegayiridde. Kwate simu ya jasi ojimuwe tukole emirimu. Jasi n'asayininga essimu n'agijjayo. Jasi bw'aba wa mazima. Olunaku olwo tetwagenda babiri. Era ne bwe yandigenze yekka tebandigimuwadde essimu eyo. Naye olwa contracts ze twasayininga nti omuntu bw'oba ogobeddwa ku mulimo. Because Jasi yagaanye okusalawo, yagaana osalawo wawaayina okubeera watuufu. Ono omwana West yali mu DCCU n'akeera ku makya ne yeenyiga exit muki mu gurupu ya DCCU. Obwedda boogera wano ebigambo nga n'atamanyi ayogera. N'atamanyi ng'ayogera. Mudiscussinga mutya ku contract y'omuntu gye yakeera ku makya ne yeesayiningira ye yekka. Gwaba watagiinaako na mukono n'ogisayininga yiyo office. Awo nali nyimiridde ne Jasi mu office eyo. Okitegeera? Nze nkulira gurupu eyo. Okujjako nga bakama baffe bakedde ku makya ne bagijjawo. Eyo eba decision yaabwe. Essimu ya kampani bakeera ku makya ne baŋŋamba mukwano gwo Jasi aganye okukola decision kitegeeza essimu yaffe ayina okugizza. Ate omusajja naŋŋamba gwe wamuleeta. N'olwasembayo okusayininga essimu eyo gwe wajja naye mu woofiisi ntere muwe essimu. Noonya essimu yange mugireete mu woofiisi. Nakubira Jasi essimu. Ne muga Jasi mbadde nkusaba. Ngenda kuorganizingayo ka meeting ngenda kagamba bakama baffe. Bakuorganizinge. Okitegeera? Ojoyogere nabo. Bwoba wakuhandolinga over gadgets za office oziweeyo. Bwoba oyina ensonga zo z'oyagala okubagamba nga nze kennyini era nateeka pressure ku bakama baffe ne mbagamba njagala mbabuulire Jasi ayagala kwogera nammwe nsaba mu organizingeyo ka meeting. Ka meeting ako we bakuorganizinga Jasi ne namugamba ku Monday nga meeting yali ya Lwakuna. Amazima ga Katonda Jasi teyalinnyayo ku office. Nenziramu ne tuorganizinga endala Jasi teyalinnayo ku office. Okitegeera? Kitegeeza alekedde nzo obuzibu. Obw'okunoonya essimu, Jasi essimu yagirina. Essimu si yange. Tone essimu gy'ayina si yiye. Ebbanga lye yagisayininga alimanyi. Okitegeera? Naaga amasimu okugenda okugabawa nze yagenda naaga receivinga. Amazima ga Katonda tone ebifaananyi ebyo oba obirina. Abamanyi TikTok yange nali nkutte ebintu mu nsawo. Ekifaananyi ekyo nakipostinga. Okitegeera? Gaali masimu g'abaana abo. Sirina yadde 10 kye nalindidde. Sirina yadde weŋŋamba nti Jasi wano njagala kumulemesaawo. Nedda. Obuzibu bwavudde ku decision making. Batugoba mu DCCU nga batugamba nti tuyina okubeera wamu. Either tubeere mu DCCU oba tubeere eno. Ne tusalawo nti ffenna tugenda kubeera eno okuggyako Jasi. Jasi omuntu omu ye yalemye. Netumugamba vaayo.
osigale mu DCCU ate tewali akiinako buzibu just kubeera mu DCCU ko buzibu just namuorganizingira meeting ne olwokubiri ayinayo meeting just katika kino kankikugambe nasimu gye bakubidde ng'osaba transport sente nze yazisindise ku simu yo eza transport yakuleeta ku office mbadde sigenda kigamba bwemba sikwagaliza sandi yagadde oyogere ne bakama baffe naye ngezezzaako okukola buli kimu kyonna ekyetaagisa jasi oyogere n'abantu ogaanye bano bonna abakuwaga nkusuubiza n'abamu batya n'okulinnya ku poliisi abawo wamuwulidde nti ye kasita awulira ekintu kyonna nga kikwatagana ku poliisi yadduka mpaka Kaseese bano bonna abakuwaga bogamba musimanye ekintu kyonna we kinantuukako tewali kigenda kutuukako tosala bigambo tewali kigenda kutuukako yadde n'ekimu saagala nnyo kunnyingiza mu ntalo naddala ez'okulumya omuntu nze sirumyangako ku muntu okuggyako ng'omuntu ozze n'oyagala okunnumya ate bw'ojja n'oyagala okunnumya tolowooza nti nze ŋŋenda zinga emikono nedda naye jjasa amazima ga Katonda mu ggulu naawe amazima ogamanyi sikwagalizangako kibi sikwagalizangako kibi nze yakutwala ku lunaku olwo n'osayininga essimu eyo n'ogisayininga n'ekudda mu mikono singa nali sikwagaliza nandikututte wandibadde ogirina nga nze nakubira tone wali omanyiko nti no bagabye amasimu wali omanyi nti amasimu gazze nedda ani eyakubira essimu yegwe neya ligo suspect nze yanoonya transporter nenjuweereze Dubai abaha abuuza mbu essimu yiyo anti essimu si yange jasa agizze ku office kitegeera abawo todiscussinga bintu by'otamanyi Deshi toleeta abawo nkwegayiridde nnyo Deshi saagala ntalo za TikTok obadde otaddeko abantu bano nga bonoona erinnya lyange nina kyenyagala okubuuza Deshi obadde otaddeko Deshi toli feya obadde otaddeko abantu bano nga badiscussinga ebintu bye batamanyi Deshi nkwegayiridde obwedda kwenyagala okubuuza according to byoba byoyogira wemuting endikubuuza oziremu answer eno si WhatsApp group tebadde oyogera ne Deshi ebintu by'odiscussing obimanyi Deshi siyangulira data nkozesa data wange obadde oyogera njagala kubuuza ekibuuzo oziremu anti kankubuuza ekibuuzo kyokka onziremu kyokka kyenyagala genda beera mu comment section kikubuuze ngono omudongo waali kuba abadde presenter mbadde naye kankibuuza ono omusiro asigaddeko gwe sebo masiri musiro olisani ku family yange ndindako kankubuuze sebo kanjagala kubuuza genda obuuza abeewamwe jakaka wako kuba teri na akumanyi kati gwe njagala kuwa amasanyalaze ate onvuma mbadde ngenda kuwa amasanyalaze kuba teri akumanyi webala okajjako Deshi njagala ntangaze embwa zino nga ziri mu comment section kuba bawulira agambye jo basindikidde jase emitwalo 3 okumanya abasiru tebalina bwongo bazze ku site badde baagala okukwatira jase bwe batuuseewo jase nga ali samuweya n'oyo mvuka gwe bayita Gizoni nga balaba buli kimu n'abantu abazze nga baagala kukwata jase ko bo ngate oliwo ku site jasi n'abagamba mbadde maze okuvaawo naje ngeze kulaba mwana wange ne bamugamba osobola kujja ku poliisi eyekatwe omusajja n'amala n'amubeerera open yefudde nti anoonya amataka anoonya ettaka eryokugula jasi n'agamba nsobola kujja naye siina ssente koye nti wooli otuuka ku poliisi kyetaaga ssente meka jasi n'amugamba njagala emitwalo 3 ekyo kimu ne bateekako emitwalo 3 ku simu ya jasi Jasi yabadde ne mukama we gwe bayita Gizona ayina estate atunda
amataka ga bukadde na bukadde ogamba yada bulidwe emitwale 3 twade tubasika bwongo kubajjamu n'akasente ka mu obusiru eno Kampala temujita banyacha ate gwe muwala sibuli mu police akukwana ntamalayo kati kino kanchikubulire abantu je bali abamalayo ogenda labira kuffe sibuli mu police oba buli musirikale akukwana ntamalayo nabo banoonya babaho kuba house connection ekyo kanchikubulire sibuli mu police akwebakako oba omusirikale ntamalayo take my words very well ekyo kanchikugambe bw'omwamaze okuwa jasi emitwale 3 jasi nazigula mu data neyeyagala gwogamba nti mukama wo agamba jasi alete simu oyagala nkuplaying edobozi ly'omugagga kamala byonna kati gwe ne sekuritale w'omugagga notingira kano kanziriremu murubusha ngenda kyogera mu Runyankore kuba Ruganda sima bakyogera batya iwe na sekuritale w'omugeiga w'omukazi murubusha nko bugure tabe I'm telling you kati bino byabasuseeko kino njagala okimanye bino byabasuseeko gwe n'oyo sekuritale oba oyina kye wamukolera kyakwagalira yamanyi kuba musajja gwe abasajja oba oyinako ekisa kati just temuyina kye mugenda mukolera ekyokubiri boss Kamala byonna yagambye just agenda muwe essimu ey'okubiri agiwa omwana we oba omusajja we ate bw'otankwata mpola ngenda kugobayo kuba nze yakutwalayo ekyo badde okimanyi oba tokimanyi bw'onvuma ebivumo ebiwuli 3 oba 4 ngenda kugobayo kuba mwenna nze yabatwalayo nene embwe badde envumira wano bana wa TikTok ayina kyali topinga kwa baho ekisobola otopinga kwa baho nte zange mbuzi zange sono twaka zange kwe kintu kyosobola okufunamu ekyokulya wabula abaana bano mbakolera amakubo nejjera we nabadde noonya kubo ddala ate erimalayo nga ligenda kiri confirmed very well kyayiseemu kati mwe temwina kye mugenda kuntopingako bwe baali babasasula waliwo yali ampadde wadde 10 mugenda mwaka nga babasasula muli ku payroll baba we simu ziri milioni 5 ogamba franka ze yali tajagala walabako nga nina gwenga mapayo kasente lwaki okotogera muno gwotatwala mu office gyalimu gwe wagimutwalamu omukyalo oyo namukubidde yesterday natakwata simu zange oyo boss bwe yasanzeeko message zange yampadde nebwenkuwa wagundi sobola kupenga dobozi ya mukazi nebwenkuwa message yampadde noziraga abantu ku WhatsApp dash omukazi nagamba amusole mbadde meeting biki nemukubira nangamba ekisooka ekyo gwongamba simumanyi ne jasi gwongamba simumanyi mpa account zaabwe nebifaananyi byabwe nemugamba mama nze sigenda ku account zaabwe kampe jasi enamba yakukubire nenkwate enamba y'omukyala nenjuwa jasi namukubira omukyala nagamba amusole office yaffe tetusiba bantu bwe tuba tukukyaye nga tukugobye tola byokola tebijja tukujja mu group natwalayo donasia nerama ne babawe emitwalo 7 bapostinga video emu yokka ne balya sente z'abantu abo ne bankubira ne bagamba bana nange mbakubidde bagambye bali busy bali kuziviza biki nagamba tugenda mu mwezi abana tebapostinga kye bakola babajja mu group tebaba banja kasente kabwe ke baba bali bagage sente ya weri kati gwogo yagala okwata obunaku n'obunanfuso obuteke mu kampani y'abali nkugamba kino ero kyongenda kugobayo ze yakutwalayo elayira ate nkikole wakana ate nkikole ndina se n'omukyalo oyo anjagala uyantumira abaana yali anjagala omukyala namusanga ku media agimanyi lwaki yatuma abaho gwokotogere munno gwotwawa mulimu gwotateeka wantu ode mu kwagala kumusibya singa byonna wa police omuwala ne bamunoonya kumukumu kati n'amaanyi ge twogeza nnyabo nanyini kampani overall Kamala byonna yagatuwa audio zetu zina buli kimu twamuliko audience nga twogera naye kuba ffe tuli ba influencer tuli ba TikToker ze dress tuwonkubira nga nkwina ku gundi nkuliko odinga
omukazi yagambye yanetondedde mu Runyankore Jobless yadde mmotoka yange sawa 5 za kiro omukazi we yakubidde Jasi yadde amaze okubira Bebe Cool nga ayagala genda ku ofisi y'omukazi oyo ne tumuwa n'enamba y'omukazi ku lwa poliisi yabadde enoonya Jasi kati goluwano olukusesemu Jasi mwesonyiwe wali sigwe wamutwalayo nze yabatwalayo nze yakeera nenkubira essimu lwekyo nenkutwala ku ofisi y'omukazi oyo nembawo omulimu kati gwe bwoba watuukayo n'okwatagana ne sekuritale w'omukyala nemwagala ate gwe gwokyaye agobebwe si bwe kigenda okukola ate nze Franka atakolayo nze ajja okulaba nti ekisooka ndi president wa TikTok ensi ekimanyi n'omukazi okunoonya yanoonya nga president wa TikTok nina right ekubira oyo omukazi ate nga sikola n'ekyo mu kitongole ekyo ningamba oyo mugobe ate n'akugoba kati kano kanootinge bulungi wenafuukira president wa TikTok ne Big Voice ne Rama ne ba Chumi ne ba Sefco ekyo kankikubuulire mbu line gye n'abaddeko enca jo Sharifu Yiga gaggawala omwavu ayina essuubi kifampa jagaggawala kuba be bamu kubandeeta Sefco jagaggawala kuba manyi nti be bandeeta ku media ekyo kankikubuulire ajja kuba bulungi kuba be bandeeta kati gwe tewaliiwo ffe twakwagala bwagazi kuba nti owagira NRM nze n'ekyasinga okunjagaza yali Jobless billionaire wali Kadaama ng'okola obwakadaama n'osiraanira eyo nekusindikira emitwalo gyange 2 mu baali bakusondera nodde Uganda Jobless n'akukwatako n'akutwala ewa Bebe Cool n'akuteeka mu bantu ne tukwagala naye ekintu ky'okwagala osiba baana banno kireke wakwatadde no n'omusiba ng'onoonyezaako nze mbulwakuba nagambye mbu bakuzina ggulu gw'omanya ebintu bye bandangidde ku TikTok kuno singa buli muntu andangira musiba nandibadde nkomawa omwana n'aveeri n'agamba Abaha ayina siriimu tomulabangako simanya Abaho ya ayina kino simulabanga nako ate nasinkana Queen Masoro ng'ali ne ba Joromo ne ba Sky Soldier ningamba Queen Masoro namusanga kyanye ngamba wagenda ku live utwali mutaruwali nisikino gamba nina sirimu kati singa nkukwata kati ne ba Gundi Shalom waye Shalom baliwo nafukamira n'anetonda n'akaaba ningamba nze nakusonyiwa naye kati gwe buli muntu anakwogerako ntojja musiba ofuuse full figure gwagenda osikira full figure tulwakuba mwina gwoyina abasirikale abakwana mu gavumenti oli nti lwakuba amanyi Natasha ne Museveni kyekimusibya abantu nawe ogenda atandika osiba abantu lwakuba abasirikale abakwana va ku baana b'abantu Jasi toina kyomwekana Jasi yatandika okukubira gavumenti ya Museveni ekikopo ng'ali mu bwakadamu ate ng'alina eddoboozi okusinga ekyo kankikubuulire ng'oyagala musiba gwe wamutwalayo kati nkulaga nti naye essimu enkya bagenda gikuja kate bakugobe ku lwokusatu tojja abeerayo mu office ngenda kukola ekisoboka oveeyo kuba nze yakutwalayo ngenda kukubira madamu nkumubuulire madamu omanyi nti ye webituuse n'ekifaananyi kyo kinaatera olabikira ku media ku lwala ekyo mukazi wa kitiibwa tayagala abeera media abeera ku Snapchat ne Natasha gyapositinga oba ye Snapchat ezo zibeerako abakazi abalungi kati n'ekifaananyi kye kigenda kujja ku TikTok ku lulwo ngenda mukubira ate agenda kugoba abeera ku Snapchat ne Natasha omwana wa President Museveni desho mukazi gwe twogerako si wa bulijjo nga wobulira mukazi wa amaanyi naye ekifaananyi kye kigenda kujja ku TikTok ku lwala ekyo omukazi tayagala bintu bye kubeera mu TikTok ekyo kankikubuulire lwekyo ku lwokusatu oba ku lwokuna ogenda kugobwa twala kigambo kyange ngenda tegeera omuntu ogwodiiringa naye siri levoyo ekyo nkikubuulidde bw'oba tofuddeeyo n'okola vidiyo nga weetonda n'ogiteeka ku peegi yo olwekyo ku lwokusatu oba ku lwokuna ogenda kugobwa ngenda kukubira omukazi bingenda omugamba zaabimanyi ngenda byomugamba mu Runyankore mumatize bulungi akugobe kuba kati wotuuse ekifaananyi ky'omukazi kinaatera okujja ku TikTok ku lulwo olomedde ku munno omukazi twamukubidde ne tumulukodinga recordings tizina ng'agamba nze siina kyenjagaza Jasi ekisooka Jasi simumanyi nambuuza Abaho omuwala oyo Jasi gw'ogamba abadde apositinga waaka waffe oba ne mugamba akola yesterday bamugye mu gurupu
n'agamba bamujjamu batya. Okiwulira? Bamujjemu ku ki? Bamujiddemu ki? So muganda wange, be careful. Ate ekirala olina omusango wayokya uniform ya DCCU ogwo gumu. Abitex promoter yankubira essimu ng'omaze okukolera kola video ng'ogitaddeko ekifaananyi kya Sare n'agiwa Abitex. Yagamba Abitex, oyo mwana oyo muwala simwetaaga mu bintu byange, kino nkyogera. Abitex yankubira essimu ng'akingamba kuba Abitex ayogera nga ne Sare nga bwe njogera ne Desh. Ekyo kankikubuulire. Be careful. Ndirekyo kino nkikubuulira. Batakweta bwiriko kahinguro wanyu. Tebakutenda okudduka n'oyita we wandikomye. Wakwatra uniform za DCC n'ozokya musango gyeguli. Ogwo tomanyi bw'ogenda gusaavinga. Twandikubikiriddeko ate olemedde ku munno omwagazaaki. Oyagazaaki jasi. Wakwata video n'oziteeka n'okwata video note lwaki gwe tobaako bantu botya oyambadde ekifaananyi kya NRM n'ovaayo nti obanja milioni 2 mu DCCU n'okwata video n'ozipostinga n'oteekako ekifaananyi kya Genosale. Gwe wali olaba ekifaananyi kya Genosale kirina right ebeera ku video yo gye wakola? Tewamanya nti wayokya olunaku olwo. Naye ffe ne tusigala nga tukubiikiridde nze omuntu awagira NRM Desh oba oli mukonjo oba oli mulugwala nkutwala nga muganda wange. Ate bw'oba ng'oli muhima oba ng'oli munyarwanda ng'owagira nuupu mba nkutwala nga sitaani. Naye omuntu awagira NRM n'oba ng'oli muteso ng'oli munnamawanga nkutwala nga muhima muganda wange. Ekyo kankikubuulire. N'obw'oba ng'oli Munnakenya waliwo akavidiyo ke nalabye yesterday waliwo Mutanzania yakoze akavidiyo ng'ayogera bulungi ku Museveni. N'obw'oba ng'oli mu Tanzania kasitoba ng'oyagala Museveni mba nkutwala nga muganda wange. Nze lwekyo nkwagala kuba nti owagira NRM. Era bwe wayokya uniform za DCCU n'okwata video n'ogiteekako ekifaananyi kya Genosale twakubiikirira. Tukwinamu kani nti oli muntu wa NRM. Naye muganda wange wateera mazino za geetarakiza ekyo nakikugambira funa wookoma tovaayo kupuluvinga nsi kyokola kwata page yo weetonde kyewakoze kibinywa 100%. Oyo muwala munno wuuyo mwekana n'emyaka wuuyo omwagaliza polisi lwaki? Nemutuuka n'omuteerako emitwala 3 ajje ku polisi. Wadde omuyita ku polisi oyina essimu gye wagulako ye bwe bagijjako jasi bagenda gikozesa ebbiri. Ettima lyaki? Ettima lyaki? Jasi mwagazaaki? Olese wano obuvubuka bote bunana kunaaba. Buli wano buvuma jasi simanyi biki ani yakukubira essimu yenze. Ani yakola bwe bati yenze. What are you talking about? Yenze byebiki? Gwogoba jasi gwo wamuhandika. Mwenna nze yabawandiika mwenna. Ekyo kankikubuulire. Nze yabawandiika ate nze ayina right ekujjayo. Ekyo kankikugambe. So ebyange byebyo jasi gundi ani ono Desh ebyange byebyo nteerako dada naye asooka abeeko kyayogera eri eggwanga nkoye naye tadda wano kulimba abantu. Ekyo nkikubuulidde. Jasi ngoma nene nze jasi ndi wano saagala alien skin but alien skin baamukuba abaana ba Nuupu. Omuntu eyavaayo yamulwanako okubeera na katikyali yali Jasi ne Rama. Kwanze yali abafandinga by then nobobuuza Rama kikugamba. Nenkwata ne Rama ne mutwale wa alien skin namuwe nyumba. Good afternoon to you, Maxwell. Bibadde bitya. Rama naati osula yo naye ng'ennyumba baagimuwa. Naye nali njagala nnyo Jasi ne Rama accordingly beef gye baateekako ngali ne bamutwala. Kati gw'olwana osabula muno ate mpulira mwena muli bafangoni. Naye kaka mukazi gw'olumulogo oba lwa tribe kisimanyi. Ebyange byebyo teekako omulala.
Endabika ennungi kye kitiibwa kyo ng'omukyala. Okooye ebizigo ebijjudde chemicals ate nga bifeedingisa omubiri gwo. Aba Zaina Naturals be bakugu mu kujjanjaba olususu lwo, body care nga bayita mu kukozesa obutonde. Products za Zaina Naturals ziri 100% organic ate nga tezikosa olususu lwo oba omubiri gwo. Tuyina products nga Kitty Oil, Kitty Wash, Virgin Blood Capsule, Body Glow Cream, Radiant Moisturizer, Feminine Dryness Relief, ekyogo n'ebirala bingi. Kyalira omutimbagano gwaffe ku www.zainanaturals.com oba kuba ku +151 265 904 90. Tusangibwa USA, Austin, Texas, code 78744. Oli mu diaspora, Sente Buto be bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'ebirowoozo n'ez'emyoyo. Olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba, obulamu bwo tebugenda mu maaso, oteebereza nti baakuloga. Kubira aba Sente Buto babitereze byonna. Ku WhatsApp kuba ku +447 398 785 168 oba kuba direct ku +447 506 825 125. Gula product za Sente Buto ku mutimbagano gwaffe ogwa www.sentebuto.co.uk. The Moment with Dash ekuleetedde akakisa okutunda bizinensi yo ku mutimbagano gwa TikTok Live. Kuza bizinensi yo ate ng'olanga ku mutimbagano gw'ensi yonna ku miwendo egisingira ddala okubeera wansi. Yongera ku bakasitoma abo, manyisa abantu by'otunda ku mutimbagano gw'ensi yonna. Bizinensi yo gifuule international ng'olanga ku Moment with Dash ku miwendo egya wansi nnyo ddala. Okulanga ku Moment with Dash weereza message oba tukubire ku 0759 52 langa ku The Moment with Dash leero tukule ffenna. Ku First Hotel Matuga kyekifo ekiwa eddembe, class n'okuwumula okwa luxury. Tuyina parking secure, gardens ez'embaga, bar ne restaurant, massage, sauna ne steam bath byonna weebiri. Bookinga leero ku 0776973745 oba 0756854983. Tuweereze email ku info@firsthotelug.com. Kyalira website yaffe ku www.firsthotelug.com. Kyalira First Hotel Ematuga ofune class okuwumula okulungi okwa luxury ate nga kuli premium. Join us on the Midnight Chronicles, where love, relationships, and human experience comes alive. Every Sunday, we share stories that bind us, connect us, and inspire us. Tune in and let's explore the beauty of our shared humanity together. The Midnight Chronicles with Joseph Michael, every Sunday, 12 a.m. East African Time. Kudakiika 58 zakaita ku ssaawa 7 egemisana gw'olunaku olwaleero oli ku Moment with Dash, lunaku lwa Sunday. Abantu bangambye Dash engeri gy'eri Sunday nga tonnakomyawo Rachel, sooka otukubira akayimba kano.
naye Kamunguluza ajja kukuba bakadaama lumu. Kamunguluza ajja bakuba bakadaama muzunga. Ati mudduse eri anyetere ekyo. Kamunguluza ajja bakuba. Lekyo kamuteeke wano ku ssimu. Lekyo kamuteeke ku ssimu wano. Lekyo kamuteeke ku ssimu. Lekyo kamukubire wano ku ssimu. Muteeke ku ssimu wano. Abanange. Lekyo kamuteeke ku ssimu wano. Oba anankwata. Lekyo abawo byonna byayogedde bimenyeemenye. Agambye agenda kugobesa ku mulimu. Tewali buzibu. Mbu ye yakutwalayo. Tewali buzibu. Naye jangu otubuulire ekituufu. Sigenda kudda. Ekyo ekyamaze. Kubanga olaba Deshi mwe munoonya guyinza okubeera nkunoonya live yo kubeera ku bantu. But ebintu ebyo bye boogera bidamaginga abantu abalala. Ate abantu abalala batomanye era n'afunamu because nze sinnamwambula naye ate bo bannyambo. Yejjamu olaba abawe essaawa zinaamuwaga abawo namunoonyako n'amala wiikisi 2 ekaseese nga yeekwesa. Essaawa zino ya osookanga n'otunuuliranga abantu abakuwaga none ku poliisi batyayo. Tegeera namunoonya wabawo nadduka ekaseese kitegeera kati ye ow'amaanyi ki ekyali kimuddusa atugambye nti w'amaanyi nnyo era ye amala buli kimu amala ensonga. Muganda wange oyo jja simuyinaako buzibu naye ye bw'aba abuzinako nze simuyinaako. Kitegeera gwe wamusindikidde poliisi eggulo. Sinnatumako poliisi ndekinza wemba naasiba omuntu nvaayo nenkyogera nti gwe ngenda kukusiba. Nvaayo nenkyogera nga gwe ngenda kukunoonya waba olina kyonkoze. Kitegeera naye bino ebintu by'okuleetanga abantu ku live stage ne batandika okumanyiira omuntu nga n'ebintu bye babogerako tebabitegeera. Nze nkubuulira abawo agenda afuuka omukyalo oli akola ku sooti. Nze kyendaba agenda afuuka nuisance. Omanyi ekigambo kye bayita nuisance? Ajja kutuuka ekiseera nga tewaliwo asobola kumuwuliriza kubanga ayogera ebigambo ebyekisiru ate nga yeeyita mukulu. Kati oli mukulu waawo atasobola kuyita bantu ne batuula n'osootinga nsonga. Oyo yennyini bwe nali nkuba DCC ku midiya okwo era nkubira essimu ngamba lwaki tugenda kubimala.
Otegera? Bino nembako n'amasimu agankuba ne baŋŋaali ensonga zigwe. Nembajjako omukono. Njagala okutwala okulabula eri manager wa Life Properties. Ani Gizoni. Ayina bingi nnyo ebyokufiirwa. Ayina bingi nnyo ebyokufiirwa. Kati manager omulamba weenyigira otya mu bintu ebyetusiru. Imagine ayina ne manager omulala tebafuga babiri DCCU. Ayina manager omulala waliwo manager omulala afuga DCC. Naye tolimulaba ko ku TikTok ng'agenda yasama ebintu by'ekisiru. Kyekimwawula ku mulala. Nagambye nti muweerere abaana. Manager naye teyasoma. Tamanyi oba handlinga nsonga. Tamanyi nti oba ensonga zino zisobola okujja ku media oba tezisobola kujja. Agenda azunga busungu. Kibi nnyo okubeera ng'olina abantu b'okulembera nga baasoma. Kubanga mulemu abantu bakulembera mu district. Mulimu abantu abaasoma okumusinga. Talina kye yasoma yadde. Kyova olaba ajja ku live. N'awanikira amanyu n'alowooza nti buli omu ajja kumanyiirwa. Gizoni olina bingi nnyo ebyokufiirwa. Tontambaala kubanga okimanyi. Omumanyi. Alina bingi nnyo ebyokufiirwa. Sente zaffe baabazirya bazirye fayi. Naye tonennyirira nnyo Gizoni kutuuka kwegamba kumaze. Omanyi waliwo omuntu wakutuuka ku pointi ya maze. Ku ddikwisi. Waliwo omuntu wakutuuka ku ddikwisi. Gizoni oli mukazi, oli musajja naye weeyisanga bakazi. Oli musajja naye weeyisanga bakazi. Gizoni najje wafeere nabo bakwekukula. Sigwe mulungi ali awo. Sigwe ayina empisa eziri awo. Oba bwonna obubwabwo imagine n'otuuka n'okuyimirira ku live n'oyogera ng'ojjidde na mu akawunti ya DCCU. Ekibiina kye mugamba nti nno kikola mirimu gya president. Ekibiina kye mugamba nti kikola mirimu gya ggwanga. Mwagwa nnyo mulimba. Mwagwa nnyo mulimba. Mwagwa. Kampuni namba webe sobola okutukira lecho mukuba wansi. Oro mugende baba ina plani esaba genosale obuwumbi 2. Basobola okufuna office za company. Abantu abalubirira obuwumbi 2. Obuwumbi 2. Okutuuka okujja ku media nga mweswaza bwe mutyo. Temulabanga yadde n'olukumi temulusaana. Bubbi bwe bubasumbuwa. Olowooza Gizoni yandizunze buli ku live. Singa si bubbi. Gizoni bubbi bwe bukusumbuwa. Tosobola kulinnya because toli manager wekka mu DCC. Lwaki gwe oyimirira ku live? Kale zino entalo zirekeemu abakozi n'abakozi beekubi. Obeereeyo nga osupportinga nti mugende mu mukube. Naye the fact is oyimiridde ku live mu DCCU account. Mu account ya DCCU. Nodda kulinnya lya Rachel the Blessed One ng'olikakkanya wagwa nnyo. Wagwa nnyo yagwa nnyo. Era mbadde musaba badde yasome. Banga nange ngenda kuddayo. Ngenda kwesimbawo MP ku komansimu. Ekyo ogenda kuddayo osome. Bangenza okulaba. Bali Bagizoni batusinga myaka naye tubasinga okutegeera. Gizoni onsinga kimu myaka. Naye mu kutegeera.
magezi g'abaana bato ba myaka 3 nedda mbunawo oli manager w'ekibiina. How can you be a manager mu kibiina ekinene nga tomanyi nsonga weziyina kuggwera nga gwojja kulowo oli tikitoka? Gizo njagala yawuleko ekintu kimu. Is he a tiktoker oba manager? I don't know. Wandibadde olanga mataka go nga byoyingizaamu ennyindo byokka kulanga mataka go. Naye n'amataka go gagenda kudiba. Amatako? Oli ku ntalo z'abatikitooka gwe boyita batikitooka. Kati Gizo njagala nkubuulira. Mugamba awulira. Onsobola. Otyo? Okujjako ng'osoose n'omanya. What is the role of a manager? You know? Buuza banna abaasoma. Buuza Hasira mubuuze. Yasoma kyobula tusobola kumusanga ng'ayasamira ku internet. Ayina ofiisi ye. Nayo yazunga buzungu alinga mu kagwa. What? Well, you cannot put me down. You don't know me. Nyingira nja kuyingira. Nchiddemu Gizo ni nyingira nja kuyingira. Tebwe naba nkuyingira. Na buli kantu kaakakonja kalabisa. Olayidde. Nze nkubuulira. Mbadde sikirinaako buzibu. Mbadde nkimanyi nti Gizo ni yasindika baddada. Yasindika abaana okujja okukola ataku wano ku intaneti. Kati njagala kubuulira wandisigaddeyo mu shadow. Sigala eri mu nzikiza olwanira eri mu nzikiza nga tusobola kukulaba. Mbu weebaka naye. The moment wenkulaba nti you're trying to put me down, my friend. Ekyo. Mbu obusungu buva mbu yakulya ddada ye yabitugambye wano. Nze sirina budde bwogera na ddada. Who is dada? I don't know. Is he a member of parliament? No, a member of DCCU. Big man. What is DCCU? Do I know? Nga ne bamanager bayo bafuuse nuisance. Digital content creator. And what is digital content creator? Don't ask me too much questions. Yes. So, woba tomanyi role ya manager. Otyo? Kitegeeza ekifo kirimu mu bukyamu. Ate ekyo nakigamba dda. Because nze ndi muntu aliko peni nkugamba. Nga ndaba bandironze abantu abakusinga ku bwongo. He doesn't know the role of a manager. I know. Kugamba muntu obwongo bwe buli shalo. Obwongo butono nnyo kubeera obw'omusajja. Obwongo Gizo ni bw'olina bw'abakazi. Kuyina bba bwa mukazi. What? Naye kibi nnyo nti ate oli musajja. Wow. Don't ever come back on TikTok and start disrespecting Rachel the blessed one. I know. Warn him. Yakumanyira bali banno. The saagala mmanyi oba muli manager wani. The moment you come on media and start disrespecting me, nja disrespecting. I don't want to know who is Gizo. A manager, Light Properties. DCCU. What is Light Properties? If you cannot respect yourself, what is all of where what you okutte account ya DCCU jogamba jemukira imbinga ekola emirimu gya ggwanga. Imagine Museveni mwakwata bano babagundi oba Gizo yali foot soldier nga yajja buzi. You said Gizon was a foot soldier? I think you are foot soldier because I remember as a foot soldier. Oh, wow. Oh my God. Gizo tomanyi role y'aba manager. What? From the start, nabagamba mukole meeting mwogere n'abaana. Naye nammwe ba manager bwe mbanga musobola okujja ku TikTok ne mwasama ebintu by'ekiti. Then leve ebeera yeevu.
nja kukwasa ojja kumpulira. Gizoni nja Samira naye nja kukwasa ojja kumpulira. Ebyo by'obadde ojja kweyongera okunta nga bw'owulira erinnya Rachel. Otandika okulogootana ng'olirogootana. What? Anti nze bwe nkupatana mba nkupatana. Bwe nkupatana mba nkupatanye. Gizoni ndeeka nja kukuleka. Okitegeera? Yeah. Gw'onnoonyeza kweteekateeka ku live kulinnya ku live. Kweteekateeka ku live. Oze kati abadde agamba ki? Kiki abadde agamba nti ndi mubi? Talina kyakwogeddeko. Nga nagera ku makya ne mbakolera ne batansasula. Ekyo kye musasula omukozi wammwe yakola emirimu gyammwe egya sikuli. Mumusasula mana kumwambula yambuza. Naye takwogeddeeko. No, the fact is ayimiridde ku live babadde bandisrespectingira in a company account. Mu company account. Ntyo? Mbadde nwana na TCC y'obutansasula. Eyeeyita manager. Najja n'alinnya ku page yo. Tabadde wange. Respecting and so. She haven't disrespected you. Azeko ku live yo oba nedda? Azeko ku live yange naye takwogeddeeko. Abadde azze kwogera ku nsonga ki zaasanzeeko. Topic ki ebaddeko? It was between you and Jas, but he doesn't talk about you. Abadde azze ku defending nsonga z'atamanyi. Nsonga ki zabadde ozze ku defending z'atamanyi? Naye oli mukambwe. Nsonga ki zabadde azze ku defending z'atamanyi. Alekerawo okweyingiza mu ntalo ezitamukwatako. Bw'oba oli manager choosing kimu nti ndi manager w'abaana. Bwe abakule nnyo controllinga, put your ass down. Nero ekyo nga bagenda kusiba omusajja ng'omuyingidde nnyo. Bw'obaba abaana bamulemye okucontrollinga, Vision, put your ass down. Okitegeera? Tewabaddeewo nsonga muleeta mu account ya DCCU. Nze ensonga za DCCU nali nazivaako nadda. Nga nabaleka bafiire eyo bawunyire eyo. Nali nazivaako. So Gizon toteekamu ezo nsonga. Please. Naye just owetedde mu Gizoni yekka. Nedda. Kubanga gaayo oyo yannoonya dda. Nga yasindika abo baddaga okunvuma n'okummanyiira ku internet. Ye yali abasindika. Kuba yali agendanga mu buli kabokisi k'abaana n'abagamba oyo Rachel yabagamba mu banje abaana bwe wali okirayiminga mbu ŋŋamba babanje tebaakola. Buli mwana yali entitled okubanja ssente z'akoleredde. Naye olw'okuba gwe oyagala wekuse wekka n'abaasooka mu ababba. N'abaasooka baababba. Ekyo olina obukakafu. N'abaasooka baababba. Kyaga muleetaawo. Ndeetaani? Babacaga. Olaba otandika okuba kano kabebi, waliwo kano kabebi bambi akato ak'emyaka oba mukaaga. Kemwatwala mu firudiza mweze kkulu na ekonomi mukabba. Bannange ensonga za DCCU nali nzivaamu. Naye bammemba ba DCCU mulekerawo okukola attack. Mukwate ebyokulwanyisa mu biteeke wansi. Unless I'm not ready to cease fire. You're not ready to cease fire? No. Because nzabe manja mbamanyi ate be manja Gizoni aleetamu ennyindo ze. What? Be manja mbamanyi. The nose? Yes. So toteeka nnyindo zo mu bintu by'otamanyi. Obeera ng'oyagala ensonga ziggwe. Aba oyankubira essimu nanga Rachel nkusaba ensonga ozijja ku media. Otyo? Nali nzizeemu ozoogera. Tekimaze nga wiiki nnamba kati nga siddangamu kwogera ku bintu bya DCCU. Naye ekyo DCCU egenda kukukwata. Tebamanyi
Simanyi, I don't care. Mbabanja oba si babanja. Mbuuza. Munkwata. Mbabanja oba si babanja. Did you work for them in media? Nalimba mbuuza. Mbabanja oba si babanja. You demanding. So I have a right to ask for my money. I know. Yeah. So tagala ba manager bakozese buyinza nga mwagala okunzikakanya. Simwe mwandeeta ku media. Simwe mwandeeta. Oyo kizoni yangamba nangamba nali njagala n'okujja sikubuulako nga tasobola. Tasobola kwesinga CTCU wandindabyewa kugizo. Werabira ekigambo kye wasooka He could find you in any other place. Mbuuza. Gizoni werabira ekigambo kye wasooka okuŋŋamba nga wakankubira essimu. Waŋŋamba ekigambo kimu nze seerabira muntu ky'abaŋŋambi. What? Bulijjo njagala okutuukirira okusaba tukole emirimu ffenna. Naye nga nkutya. Ekyo kijjukira bulungi oba tokijjukira. Kati ojjo nteeke wansi ku media ng'onteeke wansi. Nebino ebintu byandiwedde. Ebintu byandiwedde singa ye nga baabakulu batuula wansi ne beesooti. Kizoni buli kimu kyonna buli kintu kyonna ayagala okiyingizaamu ennyindo ze. Everything? Wandabyeko nga nkola attack ku manager omulala. No, you haven't. Kubanga oyo Gizoni yatwala mu field. Omulala yakola interviews n'abantu abasoma. Yeah. Manyi lwaki? Balabanga gwe omulimu gwasobola okukola. Genda ku interview kubanga oli yasoma. Katono ne bamuteeka mu bwa field manager. Singa oli abadde avuddeyo n'ayogera bingi. But why Gizoni alone? Lwaki Gizoni alone? Ati Gizoni buli kimu ayagala okiyingizaamu ennyindo ze. Yeyakumanga ne baddaga okujja okunfuma ku media. Ye yasindikiranga n'abaana odiyo zibagamba mbu lwekyo nkimanyi abagamba mu banje. Abaana obayise basiru nti tebasobola kubanja ssente ze baakolera. Abo obusungu bwe balina nti mbabanja. Tebalina busungu bulala bwe bannyinabo. Ate Gizoni tontakula nnyo. Omanyi. Omanyi. You know me very well. Kati saagala nnyo kutuuka wala because bwe naakuyingira ennyo. Tojja kundekera option yonna. What? Nsiibula ngamba nti musiizinga fire nja kusiizinga fire but the moment bwe mujja ne mudestroying erinnya lya internet my friend my god. What? Temujja kumpona nze mbabuulira ate nze bali bakiyenje bamusijja baata naye muwinja okubayingira. Olowooza abaana balowooza kati abakozi bannange sibalina. Oli omulala omanyi lwaki tetumuteeka mu bintu bino. Oli omulala manager yeebwa ekitiibwa era toli mulaba ku ntalo za intaneti. Tolizimulabamu. Bali babiri ba manager. Waliwo Hasida, waliwo ne Gizoni. Naye kulowooza lwaki abaana bonna babanja baali ku Gizoni. Olowooza lwaki? Era olowooza lwaki buli eyava mu DCCU nga temumusasudde yeetikka Gizoni. Olowooza lwaki bavaamu mu DCCU nga bakomplaininga ku Gizoni. Bw'onaayiga okumanya role ya manager abaana ogenda kubeera nabo mu bulungi. Naye ate lekeraawo. He doesn't know his lore. Lekeraawo okujja ku media. Mweyo account gy'oyita eya DCCU. Because eyo account nene ekola mirimu gy'amaanyi. So mwewe
ekitiibwa bwe mba mugamba nti mukola mirimu gya ggwanga kitegeera tebyagala ebyo sandiyagadde nnyo kukudda wano ku intaneti kwereega n'abantu naye nabavaako maze wiiki 2 nga siboogerako I know. maze wiiki 2 nga siboogerako naye lwaki munnoonya temunnoonya nnyo kuba nze sibanoonyezza ye mmwe mwannoonya okukola nammwe nandibategedde ntya kitegeera so temunnemerako sizoni tonnemerako nange sijja kulemerako indeka nkuleke kubanga bulijjo nkimanyi bulijjo nsiika ne ŋŋamba kansiriike nkitwale ize naye nga nkimanyi nti gw'osindika n'eddala okujja okunvuma ku midiya. What? The same person? Sindika. Kitegeera. How sure are you? Indeka nkuleke Gizoni. Indeka nkuleke. Didn't know that. Because mwe mwalya sente zammwe mwazirya it's fine. Kyogamba tezinnaggwaawo. Zaggwaawo dda. Ebizibu muyina bingi. They ate the money? Ebizibu muyina bingi ebizitwala. Wow. Kitegeera. Totunda mataka go. Ndeka. Kulakulanya kampani yo. Wakagulawo kampani ye ey'amataka. Okitegeera. Wakagigulawo. Langa amataka go lwaki onnemerako. Kumakya ne bakugamba Gizoni kino. Ate no bayira wabyogera nga tamanyi nti bamurekodinga n'omurekodinga. Bw'obanga oyogera ebigambo manya nti bandikodinga tolina gwogenda kakigamba aleme kiŋŋamba bajja kurekodinga bakundeete nze mbeera ndi waka ne ndisiivinga audio. Kati gayigwe lwaki onnemerako man? You receive the audio when he's talking about you. Lwaki onnemerako ndeka wona ndeka nja kuleka saagala n'okuyingirira bayithawe kubanga oyina ebyokufiirwa oyina omukazi omuyimbi oyina amataka. Yeah, what? You said? Ayina ebyokufiirwa kati kankuwalire ayina amataka. Sure. Ayina n'omukazi omuyimbi. I didn't know ayina that. n'essaaluuni. He said you can come, doesn't fear you, bombo clat. Kati omuntu yenna. Sure. Omuntu yenna ayina bizinesi ng'otegeera. Waliwo entalo z'otalina kuyingira. I know. Waliwo entalo z'otalina kuyingira. Ate n'okimanyi twafuna ebizibu n'abo abantu ba DCC. Because nze nalangirako Gizoni amataka. Naye mbadde neewuunya era obutakkaanya bwabaawa. Ng'abantu bayira we nakati abantu basajja mu inbox yange. Lwekyo tulaba obulango tulaba okitegeera. Nze sirina na buzibu kuwaayo nnamba ya Gizoni. Bagamba amumukubi. Okitegeera. Sirina na buzibu omuntu ne bajja. Obulango wabugjayo kati? Sibujjanga era bukyaliyo. Bajja busasulira. Okitegeera. Nnyo andeke amazima ga Katonda Gizoni bw'ona ndeka nja kuleka. Wali osinkanyeko n'erekyo kubanga nange kennyini andeke ekintu kimu kyokka entalo zembalina n'abalala simuyingiriramu bwabbi. So kati emba sirina naawe lutalo Gizoni lwaki oyingira mu lutalo lwemba nina n'omulala? Rachel wangi bwemba nina olutalo naawe lwaki omuntu ajja n'aluyingiramu? Imagine n'oleeta ne akawunti ya gundi ya kampani okitegeera gy'otuule ku platform gye bali mu kundisrespectingirako ng'okimanyi nali mukoziwo saafuna ssente bye nayigira ku intaneti n'embikola n'entuuka ekiseera ne ŋŋamba wange kambate yomu yeesonyiwe munne lwaki gwoba tondeka?
batonde kalu. It's really Nze kanja kuleka. Wali onkuliddeko nga nyingira hasira. Because bw'oyingira ne mu ntale ezitakukwatako. Nze nalabyeko omujasi ng'agamba mbuze we bankwata simane bampamba simane bansita ne bansuula eyo simanya mukubira ono mukubira oli n'oteekamu n'erinnya lya mukwano gwange Jobless Billionaire. Jobless Billionaire is your friend? Era nkedde kubira Jobless Billionaire mugawa. Abantu bakuteresezza eddaami. Yes, nkedde mukubira. Kaddemu nti abantu b'amazzi. Nimugamba abantu abamu bakuteresezza eddaami n'aŋŋamba ali bize nnyo. Aŋŋambye nze ndi bize naye njagala mbabuulire ekintu kimu. Waliwo emikwano gye mutusanze nagyo. Nagambye aba waliwo omuwala eyanguzizzeko naŋŋalwa ekyo ani mukwano gwe ne muga Jobless Billionaire. Ye mukwano gwange yekka ku internet. Abalala bonna background noise. Era if you know that you're my friend, I don't know you. What? You said what? Jobless Billionaire yekka. Hey. Era bw'akeera ku makya n'agamba nti ekyo kino na kino kiba kituufu. Yekka ye mukwano gwo? Ye mukwano gwange abalala bonna tugattambuza. Ekyo bye. Kola era toyocha